Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Honorable Prime Minister Robina Nabanja ateno ategedde nti Kyagulanyi alina amaanyi bino nno bibaddewo mu presence ye. Omubaka Kakembo embeera yeeyongedde okutabuka ku side ye. Mathias Mpoga Nsamba ensonga azongeddemu amaanyi. Bobi Wine afuuse Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutwagira. Thank you. kakonge kakukubo kakona buli ayitawo. BTN Media Beyond the newsroom nzedde ni abatuusako ensonga munzikirize mbalamuseeko n'okubaira nga ate mbabuuzaako nti yeebazibwe nnyo mukama waffe lunaku lwa Sande era kansuubire nti buli sekinoomu oba oliawo yakeddeyo dda kulikayo okubeera ng'osinza omutonzi. Nammwe nno abakyali mu kkubo nga mugenda bugenzi njagala okubeera nga mbaagaliza ebisinga bwe tunagenda maaso nga twekwata omutonzi oba oliawo n'ebiganyi mu ggwanga lyaffe binaakyuka ng'ate bwe tukyusa n'obulamu bwaffe. Njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno gimpera like, bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi kuba vidiyo ejja tambula ku speed etuukire ddala ku buli sekinoomu yandyetaaza ogifuna. Mu ngeri y'emu njagala okusaba gwe akasooka olaba vidiyo zaffe okubeera nga osubscribe ng'onyige kadaako kajje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo. Mu bitundu by'e Najjanankumbi opposite ekitebe kya FDC mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero waliwo emmotoka ekika kya Subaru Forester egenze maaso n'okubeera nga omuvuzi waayo mulemerera n'akola accident era munnange ne baddusibwa nga biwala ttaka. Ono nno kigambibwa nti yabadde ava ku airport Entebbe okubeera nga avuga mukama wo kumutwala then mukomawo emmotoka n'egenda maaso n'omusobako oluvannyuma lw'okuba nga abadde oba oliawo nti amize ku ddagala erimu ne ligenda maaso n'okuba nga limuggyako nga limugja ku line ne limuwunzaamuko emmotoka n'ekola accident. Embeera bweti bwe badde. Accident eno gye mulaba egudde wano ku Ntebbe Road opposite FDC Kenjoyi mugira bayiiri. Abadde agivuga abadde ava ku airport kutwala mukama we naye musajja wattu agambye alina eddagala lyamize eddagala eryo ne limuwunza ng'avuga agenza okuddamu okutegeera ng'ebyaddala ali mu mwala n'emmoloka yonna eweddewo abadde avuga Subaru naye embeera y'emmotoka yo nga bweri yeeno baba muntu ava kutwala mukama we ku kisaawe musajja wattu ng'alina eddagala lyamize azze. Emmotoka ekika kya Subaru UBJ 561 yegenze maaso n'okubeera nga ate oba oliawo evataninga ku Ntebbe Road opposite ekitebe kya FDC ne Kenjoy awo nno mu bitundu by'e Najjanankumbi Namasuba. Kaakati nno njagala okubeera nga oba oliawo nkubiriza bonna abavuzi b'ebidduka si kirungi genda maaso n'okubeera nga oba oliawo mukozesa eddagala ate n'ojjogenda maaso n'okudda ku luguudo n'ovuga. Si kirungi olw'ensonga eddagala erimu lirimu content oba oliawo akuba owenjaga batabulamu ebintu bingi nnyo nnyini ddala mu ddagala lino ne likunafuya oluusi ne likumalamu n'amaanyi erimu likujjako konekulayini n'osigala nga weetaaga kuwummula eddagala eryo lisobole okurespondinga osobole orespondinga eri eddagala eryo oba treatment eyo otereere. Kaakati ate bw'ogaana okubeera nga weebaka
okweddagala eri obudde okubeera nga likola mubiri gwe then omubiri oba ogenze maaso n'okubeera nga ogusukkulumya ogwoverloading ogukakokkola ate mu ngeri yemu n'ogukaka n'okubeera nga gumira eddagala eryo kusobole okubeera nga oba oliawo owona si kirungi era twagala okubeera nga tumusaasirako ekirungi yagenze maaso n'okusimatuka akabenje kanene otakafiiriddemu awo wennyini njagala tugende butereevu ate mu nsonga zemasonga omubaka Kakembo ne lwaki tetutandikira wano gatandikire ku ewa Kakembo ono nno nga ye mubaka wa Ntebe municipality oledize ebigambo Ntebe ekyo bakimanyi kubanga abantu b'Entebe be baakera sengwanga kivumbi baakera nga 14 mu nkuba ne beerondera omubaka gwe bakkirizamu nti akola ate akoze obulungi kati gwe n'omutebako eggambo nze nsula Ntebe bamumanyira okusinga gwe mwanga kivumbi bw'omumanyi tuyinza kumupayiza gabe jagamba ekyo waayiriza Kakembo yazizza musango ki sinawagirako candidate mula mwanga kivumbi gwalaba yawagirako candidate ate wa kibiina kye deputy yamuyisa bwetu kinavire gamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president wageta mwanga kivumbi olw experience gyayisemu ni mwanga kivumbi yawagirako candidate we FDC nga ate tulese aba DP n'atabawagira ne tebamugoba mu kibiina yajemerako ekibiina galanyako ku kitebe ne subscription zagiwa ya Democratic Party ebiseera ebyo ne tebamugoba mu kibiina bamuwaka nabo n'abannambozi namboze n'aveeri bamwedde kaadi ya DP nagiye ekiranga akampeni ya candidate wa kibiina kirala ne tebamubonereza ebyobufuzi ya Uganda mbadde mmanyi nti bakulu baffe abo balina experience bakozesa experience eyo okuyamba NUP okutambula ogenda mu maaso naye mwanga kimu anajja n'ayuza NUP n'agikuba ekigo tugenda munenya ensi egenda musonyiwa wanga NUP struggle y'Abannayuganda maanyi g'abantu abaana bali mu makomera abantu bafudde baagala ekisinga obunene ekya NUP gwe otandika ogizanyiramu n'ogikuba ekigo akagendere mwanga nze ngamba lwaki kagendere mwanga kivumbi ku experience gy'alina buli byakola bikola kagenderere kati atamumanyi yalowooza ki neze mwanga kivumbi mumanyi obusobozi abulina bantu bampuuga bonna naye mwe twagala n'okutandikira tubona twali yalangira ekibiina kya byabufuzi era bakugamba nti DS kibiina kya byabufuzi eno political platform tena bakuba registered si kibiina kya byabufuzi omwanga kivumbi kero kimanyi bwemwali mu DA yeje nyembi agenda mu TDA yali avudde mu DP yali TDA ngebagatta bugasi yaddayo mu DP so akimanyi bulungi naye yeekozesa nga atamanyi naye agenda kweta NUP obuzibu nze mbadde yalamuwa amagezi simanyi president wange wajja gye yamutumye waba gyamutumye amutumye mingi tajja kugisobola nga talina okudda ebutambala okujjako ng'agamba nti butambala bafune MP omupya y'emirimu gy'alina gw'ojja Entebe ogobe Kakembo ogende Masaka Kimanya ogende Mityana ogende Mukono obudde bwe akaliro batandise okubeera nga oba oliawo bakawulira Honorable Kakembo ng'okyagenda mu maaso n'okubeera ng'otegeeza nti muwanga kivumbi tali entitled nagenda mu maaso n'okubanga akwogerako n'okubeera ng'olaga nti agenda menyamu ekibiina kya National Unity Platform akisaanyeewo kigwe era n'ogamba bannantebe bakwenyumirizaamu nnyo era balaga nti oli musajja mukozi naye nga mu byonna biwaakozeeko n'okuyimirirako fulo ya Parliament lwe lunaku lwe wali ojja ng'otebolinga bill egamba nti twagala bakyuse ennongoosereza mu butya leader of opposition gy'alina okubeera ng'alondebwamu leader of opposition tumulondere mu Parliament n'ogenda gwe wennyini nga n'opwekera ku makya ne leader of opposition ne bagamba nti ffe tetukkiririza mu nsalawo ya Parliament kye yakoze eky'okutwala entuula za Parliament mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era mu bitundu ewasookera entuula zino byali mu bitundu eby'omu mambuka g'eggwanga lyattu Uganda kyannaku nnyo nti ne we baatuuza Parliament tebakkiriza bannansi abali mu bitundu by'engulu okubeera nga bajja beegattebo balaba ababaka bye bateesa bababuulira ebizibu byabwe era ne guno gwaka bukyanga bavaayo ebizibu by'engulu tebinogerwanga ddagala nga ssente zino baaza allocatinga buli mubaka ne bamuwa ensimbi ze era bano ne basalawo ne bagamba ffeeza ensimbi katuzizzeeyo ye abaffe ekibuuzo kiri nti z'entuula za Parliament ze mwasekoninga eggwe Abedi Bwanika Mpuuga ne banno zaakomawa nga tetuziraba bwe zigenda mu Eastern nga tetulaba bwe zigenda eno mu Western region nga tetuziraba mu Central nga tukyalaba Parliament ng'etuula wali eri ku Parliamentary Avenue bw'oba ogamba okoze nnyo nga netteeka lye wali oleese wali olireeta in favor of somebody ekibuuzo kiri nti biki byokoledde bannantebe
ku bizibu bannantebe bye babadde nabyo bye bakaaba gwe biki byogenze maaso n'okubeera ng'oteekawo oba ng'okola. Tulabye Nemanga emenya abantu awo wonna ku Express Entebbe Road. Ekibuuzo kiri nti bannantebe municipality gwe ng'omubaka waabwe omulwaniridde ki? Nalaba n'omubaka ng'ayimirira mu Parliament n'agamba bannange kati bw'oyita ku Entebbe Road owulirira ddala nga wenna owulira akawewo kalungi nnyo, environment nnungi, bamenyawo amayumba, so you feel the beauty of the nature. Ningamba naye Mukama mu maziga g'abantu mulimu abalala nga bo basanyukira mu busanyukizi. Omubaka Kakembo gwe yavaayo owagire nti mpuuga kye yakola ekyokwegabira ebitaano kirungi nnyo nnyini ddala. Era yazeegabira n'ogamba mpuuga yazza musango ki? Era naawe weebuuza wazza musango ki? Kati naffe tukubuuza ekibuuzo Kakembo ku kibiina kyo ky'oyagala ennyo ne pulezidenti wo ng'ogamba Muwanga Kivumbi amuwabya alwanyisa Nuupu oyagala gikuba kigwo. Ki ekikugaana okudda ku kitebe ekyo ky'oyagala ennyo nga tetukulabayo? Activities z'ekibiina wazisuulira ani? Ye abaffe ku bintu byonna gwe millions ekikumi ze wafunye wazirobingidde bannantebe. Bannantebe amalwaliro geeyongeddeko, ebyensoma mu Ntebe municipality bekyuseemuko. Ye abaffe bannantebe betwogerako baneeno embeera yaabwe eri etya kati? Kyekibuuzo kye twagala okumanya nti okoze nnyo. Enguudo tuziraba mu Ntebe, tulaba abasuubuzi mu butale ng'embeera yaabwe nnungi, tulaba ebyamaguzi byabwe nga bitambula, tulaba bannantebe kale nga mu butuufu embeera yonna yeeyagaza. Wano nno wensinzirira n'okutwala omukisa okwebaza ku babaka aba performance obulungi mu Parliament eye-11 ng'omubaka Helen Nakimuli, mubaka we Kalangala, yes, mubaka omukyalo oyo afuddeyo nnyo nnyini ddala. Era nabadde ntunuulira ku kuteesa kwe ng'asaba sipiika lwakiri bateekewo kaamaato agasobola okusitambuza ku baana baneeno mu biseera by'okusoma. Mu biseera UNEB egenda kutuuza abaana waliwo lwe balemererwa olw'amataba agajja ne gabaawo oba oliawo n'okufuukuuka kw'ennyanja ng'agamba wabeewo entambula ey'enjawulo egenda maaso n'okubeera nga eteekebwawo. N'asaba ebyobulamu naddala ku myalo byongezebwemu kubanga obuyonjo butini nnyo kati endwadde zeeyongera. Enkuba gyekoma okutonnya amataba ne gajja n'endwadde zeeyongera ng'agamba bane mutuyambe n'ebyobulamu mu byongeremu ensimbi ebyekalangala tuli bubi. I credit you Honorable Helen Nakimuli era nkwagaliza oba oliawo bisinga awo wennyini. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba agamba talina budde buddamu comedy yeefaananyirizaako bw'atyo. Ekisooka ku buvunaanyizibwa bwennyina n'obudde bwennyina obugenda mu National Theatre sibulina ate si kitone kyange kuzannya katemba. Singa mbadde wa poliisi enoonyereza ku balyake abantu abo bonna nandibayise kinnoomu buli omu abweko obujulizi bwawa ku buli bw'enguzi bw'amanyi. Naye abantu okwesimanga mu maaso ga kamera ne bamala googera kubanga baagala okubakubira engalo si bukulembeze. Omuntu atamanyi kye bayita bwannakigwanyizi ekyo kitegeeza. Ba poliisi nandibayise sekinnoomu bajje bawa obujulizi ku buli bw'enguzi bwe boogerako bwe batambula bakole ebitaliimu makulu. Ndowooza ekyokusalirwa nze obudde sibulina mbadde bize nnyo ennaku zino nina obuvunaanyizibwa bungi nja basanga mu theatre yaabwe yakatemba. Mathias Mpuuga Nsamba agamba nti aba Nuupu bye bakola ba Muwanga Kivumbi ne Kyagulanyi Ssentamu bali mu theatre bazannya katemba. Naye ku nsi kuno teri muntu asinga kuwebuzaabuza na kwogera bingi nga muntu eyali alidde. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba munayigwa atali mu katemba tubadde tukusaba obeeko strategies z'olayinga oba oliawo kwe tunaatambuliza ebyobufuzi ebigenda mu maaso n'okubeera nga biteekawo obwenkanya ng'ate biri ku mugendo oba oliawo ogukyusa obukulembeze.
naye bwe kiba nti ekyamuwanga Kivumbi okuvayo n'agamba bagenda basimbako abantu nga kibanyiizizza nnyo kyo mukyagenda mu maaso n'okubanga oba oliawo akaliro mukawulira kubanga yali omu ku bannammwe essaawa eno yabalaga nti kyemwakola kifu lwaki akaliro mukawulira nnyo nga naye wakyaliwo akadde nga gwe omukulu mpuuga amaze mu byobufuzi emyaka nga tosobola tuula ne gwoyita mutoowo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne musetolinga ensonga 30 days weziri ezammwe oreconcilinga ne muddamu ne mutuula ku drawing table naye ekibuuzo kiri nti bwe bagamba okuzzayo ebitaano lwaki Nambooze yali munywanyi wagamba twamugamba zeeyo akasente n'agaana ye ate era gwe lwaki wali akasente nga bonna ababaddewo bawinikiza baani ba leader of opposition bonna abamira matembe teri yafuna kasente ako naye gwe nojja n'ogamba nze banteremu kano era neebala enkoze nnyo omulimu gw'okuvuganya kati ogamba babanga banoonyereza abali b'obulyake batandikire ku abo okubeera nga banoonyereza ekikumi ekyo kyo kyayise waliwo amawulire g'okufa kwa papa gagenze okujja nga gasanze mmwe ba commissioner buli mututte billions 5 is it 5.4 billions of 0.4 something like that ba commissioner ezo nno nga tezibadde mu budget wabula bazibongereddemu okubayambako okwasaganya emirimu gyabwe ku ba commissioners bana nga buli omu alinako nga billion emu 0.2 oba 3 something 0.2 1.2 billion buli omu netugamba naye mukama kyokka nga amabanja gafuuka mabanja nga buli lunaku gavumenti eyongera okwewola ng'egamba terina sente supplementary budgets zifuuse supplementary kiri Uganda wuliriza ebigambo bino because ono we yanoba mu NUP yakola ekibiina ekiki okitegeera kakati bwaba yakola ekibiina ekiki bw'omukomyawo mu bufumbo olaba eyanoba ng'omulaba okumyawo abakazi babiri abaana be yazaalira eri bamemba ba kino ekibiina ekipya okitegeera kati nombuga okomawo alina okujja n'empeekera bamukaaku bamabike baani bali eyo abayayaye gye bali eyo mulimu n'abakyala inaku zino wenda abamuzigo kati abayayaye bamuli ku mugongo bangi kati onowomuddiza mu maka booti abadde afumba kiro z'omuceere ennya ogenda fumba kasawo kubajja n'ebiyaye bingi alinayo n'omwana omukulu gwe yazaala alien skin so kati mulimu omukyala nga bw'anoba tomuzza tawakala ogenda onoonya omukyalo omukyalo omulala abaana be yanoba nabo bo baba baana bo ino buzz mulimu ebyana ebisiru yogera ku babedi bwanika anti mulimu ebyana ebijega mulimu ebyana ebijega nga maama bw'akyankana ne taata kyekisooka okuleeta kibooko kuba taata kakati ekyo kirina kunoba na nnyina taata tebamukuba kati kyogamba kakati bano babwanika simaba Juliet Kakande banoba ne taata rada banoba ne maama beegatta ne bakuba taata kokitegedde kati abo tobazza era omusajja obuvunaanyizibwa tugesera n'agamba bw'oba okoma mu maka gange ebyana byebyo okuva lwe byampisaamu embooko ebyo bitokola ki tokomawo nabyo anti waliwo ebibonerezo ebiweebwa omwana akubye omuzadde biriwa ekimu ku bibonerezo omwana yalina okusooka okugenda okugatta taata ayita abasajja bakulu ku kyalo n'ayita bannaddiini nabagamba mujje mumperekereko ngena ebigambo bya Haji mubiwuliriza saagala gena maeso na bigattako era n'ababuuza ekibuuzo ddala empuuga bakyasobola otuula ne baddiŋŋana mu kibiina ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye abaffe yenno Dr. Abedi ne bana abalala bonna musajja mukulu Muwanga Kivumbi agamba feyo si ensonga wabula ensonga enkulu yatereeza kibiina nti sagala lero temanya Lukwago mweno discussion tuleta Mbasemujuto eyo discussion teri ku table eyo discussion yabo critical assets of the opposition nga zikyali well aligned we shall have it neka tuyina okutereza ennyumba eno tuyina okutereza ennyumba mwe tulimu eyo discussion endala eri broader ne baro omushana at one time all of them will be engaged abalowooza nti twagala change however in a vehicle eteekwa okuba ng'eri we clean nga it's not a center of confusion
njagala ntegere tetuna discounting anybody ali distinct bobanga wagenze mu DA be in DA tunayogera nawe nekati tobera mu magulu ameka abiri and we make that assessment boba wagenze ngoli mu FDC we will speak to you at that level boba oli mu DP ngogambi tojja kujja naffe nga tunetulowooza you have a critical contribution nawe nga ddala ogikola we will talk to you but as of now as national unity platform nga national unity platform erina okwetereza ati that kwetereza may discomfort some people and it has to happen. Siraji njagala okonsidera ebigambo ebyo bya Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi agamba as per now tulina okusooka okwetereza nga Nuupu omanyi ne bwe biba bitooke ogenda maaso n'okubeera ng'obittira n'obijjako endo kwazolaba nga teziibeemu mulamwa n'obizitemako n'ozijjamu ate n'osobola okuleka ezirina omulamwa okusimba emirandira n'okubeera nga zikula zisobole okuwa ettooke egimu ebigambo ebyo bifumiitirizeeko kaakati nno gwakyagenda maaso n'okwanda estimatinga Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nkuwa ebigambo bino biwulirize bulungi bya late right honorable Jacob Alanya. Bobi Wine is not a person in this election. It is an idea. And how do you mean? Yeah, if you think it's the charisma of Bobi Wine that built his profile that to extent, you are making a mistake. Bobi Wine is an idea. And the idea is? And the idea is a lot of people are dissuaded by the issue of longevity in government. Most of the intellectuals are disgruntled about that. And they bought that idea that, you know what, this man has stayed too long, he must go. So it was a protest vote in a way? So it was a debate on longevity. He has overstayed in power. And the only challenge that idea had. Bobi Wine himself is an idea. Kino nga kiva ku ki ye okusinza ku yengeri charge definingamu nti ndowooza ya buli munnansi alowooza nti gavumenti erudde mu buyinza. Omanyi n'Abaganda bagamba nti sekita kitava kusengejjera omunywanyi kifuuka wankindo. Nene bwe baba kutenda ng'obadde mu bibya mulungi era omala n'ova mu ddiiro. Ne bw'oba obadde olima nnyo nga yegwe mulimi w'oku kyalo bagamba nti n'alima ewagonda atera na nnyuka. Wabula ateera nti ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Ekitegeeza nti ne gw'ozadde asobola okwawula n'agamba taata muzeeyi wano waliwo kensobi. Kaakati ye kyagamba nti Bobi Wine idea eri bannansi ebalaga nti ekyamazima matuufu emyaka ana kintu kinene twetaaga okukyusamu tubeeko omuntu omulala gwe tuleeta asobola okubeera nga abaako byakyusa agende mu maaso n'okutwala eggwanga mu maaso. Ate kyamakulu nnyo nga n'ababaddewo abakulu weebali okulaba abaana abato bwe batambuza ensonga ne babagamba baana bange wano genda mpola ebintu si by'amaanyi ne babawabula nga bw'olaba mu ggwanga lya America n'ensi endala ezikuze ezirina bapulezidenti nga bavaako ababaddewo bapulezidenti basigalawo nga beebuuzibwako ensonga naddala ez'essimba era nga bababuuza kino wakikola otya kati wano tukwatewo tutya kino kinaba kitya ensi nesobola okulira awamu ne bagenda maaso n'ogitwala maaso. Bino nno byaliwo Rebecca Honorable Nabanja ne Ssenyonyi wuliriza. Oshibwa Nabanja onezi wansengusi tijja ddala ebyalaali olisisa Kyagulanyi nsomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi yagenda okusula eggwanga lyaffe sente bwe ziddibwa amabati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabanja. Olekera okunanga obugana owulidde bagundi bano bavuga beegabanya miliyoni 5 erinnya lyange waliwuliddemu mulekeraawo Ssenyonyi namwe bannayuganda mwena mulekeraawo sitwala amakoma baaki saagatwala bantu. Nabanja
atabuka agamba mulekeraawo ebigambo ebyo nno buli ssekinnoomu abijjukira naye ebigambo bya Joel Ssenyonyi enguze efuuse endwadde namuzisa kansa atawona akutte ku mutima ogugenda maaso n'okumalawo obulamu ng'obulamu obwo yeggwanga lyattu Uganda kati olwaleero ng'osaba ng'oli mu ssinzizo gy'olaze munywanye nkusaba ekintu kimu kyokka bwe kiti genda maaso n'okulowooza ku kadde ako osobole okulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala ngende maaso n'okubeera nga nkuwa ebigambo bino obiwulirize bulungi bya former vice president amanyikiddwa nga Gilbert Bukenya. Wuliriza bulungi kano kyagulanyi kano okalabamu eriiso ng'akakulembeze nga kannabyabufuzi ng'akafuzi ng'omukulembeze ow'abantu ate omugumu okijjako ki gwe senga ndeeta nemulu nebaawe sasaawo misinde gyedduka wekwekera ddala mu gundi nekola wakakuba sasaawo neritakakwata enkya kayambala bikooti bino nabikufiira nekaddayo sirabangayo muganda ku ssaawa eno ey'abaana abato mumalirivu bw'atyo nga Kyagulanyi alina leadership naye ngenda nempulira buno buli ku Facebook buno social media bwe bujja okwonoona abantu abandibadde abakulembeze okukulembera anywa enjaga bwe nkulaba gwe atanywa njaga walyanga ki kati oli bwe yanywa enjaga aginywe what's the problem? That is not our business. Yes, it's not your business. Obulumpenizo obwo ate businga kubeera wano waffe mu Buganda. Anti lwakuba oba bwakuba bwavu bwe buli bwewayogeddeko obutunzi omwoyo. Obwavu bw'ekika ekyo si butuufu. Njagala butandike kweyogerako bwokka. Former Vice President ono Gilbert Bukenya ye muntu ayagala ennyo ekibiina ky'NRM. Naye Abaganda bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba. Yatunuulira Robert Kyagulanyi ng'ali mu campaigns 2 ng'amasasi gafuga gamuyita ku mutwe no bakubya shafu eno Franka Centers afudde bano barita na Bukenya bonna bafudde. Naye ng'omwana asigadde apushinga harder okubeera ng'atuuka wali watuuka. N'akola statement egamba ono omwana agenda kubeera mukulembeze. Wuliriza ebigambo ebyo nti Gilbert Bukenya yatulabula ku Baganda abali wana abeeyita Abaganda abagenda maaso n'okulwanyisa muganda munnabwe naye nga yakugamba bukyanga abaawo ku mulembe guno Robert Kyagulanyi Center mugwalabye ng'omusajja omuganda omuvumu ate asobola okubeera omukulembeze so si omufuzi wabula omukulembeze omulungi. Bampuuga tebaaliyo, Babedi tebabaddeewo. Lwaki akola statement eno? Wuliriza nnyo ebigambo by'omusajja ono birileetinge ku bigambo by'abasajja ngaba Geno ono gundi Kasirye Gwanga. Owulirize ebigambo ebyo obeeko ky'obijjamu. Biwulirize obeeko ky'obijjamu. Bano abagamba nti Bobi Wine munyiwanjaga, everyone has his or her past and everyone has that dark and dirty side of him or her. Naye sibye tutunuulira the present and the future. Ne Sitaani emabega yali muweereza mu ggulu nga muyimbi nnyo nga Katonda amwagala, naye bwe yayonoona n'amukasuka ku nsi. Kyokka ate era Bayibuli emu etugamba nti owoolubereberye aliba owooluvannyuma ate n'oluvannyuma alibeera owoolubereberye. Nti ate omuntu alokose akyusa obukulu ku ssaawa esembayo asobola okugenda butereevu mu bwakabaka bwa Katonda nga yabusookamu oyonoonya bingi nnyo nga tosaana na kutuuka ku mmeeza ya Katonda. Kati gwaludde mu by'obufuzi osobola oba oyonoonya bingi nga bakwanise nnyo nga tokyasobola na kubaako ky'ogamba bannansi. N'oli najja n'alaga abantu essuubi mu kaseera akatini
ne bamukwasa obuyinza. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatulabula dda ng'abaana ba Buganda. Wuliriza ebigambo bino twerireetinge ne ku bigambo bya former vice president. Wuliriza. Mmwe abantu ba Buganda mmwe babuulira mugenda kutuuka nga mmwe mwekka mu Uganda muno mmwe mutalina wantu we muyita wammwe. Mbyogera wano naye mugenda kirabako. Kino ekintu temwetaaga Luttamaguzi oba Kyagulanyi kujja wano. Nammwe muli bakulembeze nga mmwe. Bwe muba mukiganye mba mukiganye. Temuŋŋamba mwevubuka zikawulo eziri kuno temusobola kulemesa batujubaze kutema kukona nnyumba. Ebigambo ebyo obiwuliriza ye abaffe mugamba nti Kyagulanyi akwasiza abaana bamazizaawo biki ekibuuzo nga bingi nnyo. Ekibuuzo kyane kijja nti ani akwata abaana era bwe baba abaana bafa ani atta abaana abo. Lwaki abawagira Kyagulanyi mubakwata? Ekyokubiri onenya abali mu makomera ne tonenya babakwata. Ekirala Kyagulanyi lwaki buli omulowooza okunafuya omuntu yenna avudde ku opposition. Kati nalaba abantu nga bagamba Dr. Besigye alayika yeekoza be bamu ne M7 Kyagulanyi y'omu ne M7 ye abaffe mmwe mwafuuka babi nnyo nti nno omuntu abadde omulungi mu bantu okumusiiga enzi obuyira mugamba nti akolagana nammwe. Beyond the newsroom yenzedde niyo kutusako ensonga. Banywanyi munzikirize mbateere wano mbagalize ate sabiti ennungi. Musinze ku mutonzi ate namwe abavuddeyo okubeera nga mumusinza. Mbakulisaayo nnyo nnyini ddala era ne mbeebaza ne mbategeeza nti kyemukola kye kisinga kya muwendo nnyo nnyini ddala. Mbeere bulungi ate mwiraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.